nti abantu baffe bawambibwa ne batulugunyizibwa, abamu abakyala ne bakwatibwa nga Marinos. Nati kyanaku nnyo okulaba nti waliwo okusirika n'okusulayo gwa Nagamba ku nsonga eno ng'ekyo kiba mu bakulembeze, abakulembeze ab'ebyobufuzi, abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ab'amadiini. Kyanaku nnyo abakulembeze mwe abalondebwa abantu tulowooza nti tewali nsonga nkulu mu Uganda olwaleero okusinga okuwamba abantu. Bwaba tebannajjawo ekiro abasirikale oba abapoliisi ng'olabako bapoliisi n'omusirikale n'abakwatamundu abali mu ngoye eza bulijjo ne bakuba omuntu wo ne bambula omuntu wo nga bwe bakola Kalanzi ne bakwambula omusajja omukulu mu maaso g'abaana bo abalina okuba bakuumaddembe ne bakubuzaawo. Bangi mumalabe babasse, bangi mumalabe babatulugunyiza. Kyewuunyisa nnyo gwe omukulembeze oba oli wa opposition oba toli, ng'eyo si ensonga enkulu nga si ensonga gy'okulembeza. Ng'ogenda ku TV oba ku radio n'odda ku busongasonga, tewali nsonga nkulu mu ggwanga muno basebo ne bannyabo esinga bulamu bw'abantu baffe. Teriyo. Era mmwe abakulembeze abadda ku zi TV ne ku radio ne mutandika okweyozagagaza ku nsonga eno b'endala ne mutandika okudda mu nsonga eza polisi, muli mu kwebuzaabuza, muli mu kubika kizibu kiri. Tewabangawo kizibu mu Uganda nga kino ekiwamba abantu Pandagali egenda maaso kati ekubisaamu ey'Amini emirundi egisukka mu 3. Eby'Amini babiwandikako buwandiisi paka kati tukyabyogerako. Bino bigenda maaso olunaku lwa leero. So bw'obanga oli mukulembeze ng'oli eyo ng'eno ensonga tekwatako, ekitegeza welfare y'abantu, ekitegeza obulamu bw'abantu bo tebukwatako. Abakulembeze abalala ab'amadiini bakadde baffe tubenyumirizaamu nnyo, naddala mmwe abavuddeyo ne musitula amaloboozi gammwe ku bulamu bw'abantu baffe, naye tetunawulira maloboozi gamala kuba n'ekyokulabirako baakituwa dda. Ebyawandiikibwa biraga tewali nakyemalira ayinza kusinga Katonda maanyi. Nebukadduneeza yali tasinga Katonda maanyi, Amini yali tasinga Katonda maanyi, Hitler yali tasinga Katonda maanyi, ne Museveni tasinga Katonda maanyi. Nga bwe mutya Katonda mutusomesa ku bajulizi ba Uganda wano. Fe Abakatuliki tulina abajulizi 22, Abaprotestant mulina abajulizi 23. Buli mwaka tubajaguza ne Namugongo. Abo battibwa nga battibwa Kabaka yaliwo, Ssekabaka Mwanga, nga battibwa olwakye baali bakkiririzaamu. Olunaku lwayo tukyaboogerako era tuyigira ku bo. Naye kati enkumi n'enkumi z'abantu baffe bawambibwa, tebawambibwa buwambibwa, bakyawambibwa paka olwaleero ne batulugunyizibwa. Bino tetubisomaako mu bitabo, tetubisomaako mu Bayibuli oba mu history, biri mugenda maaso olunaku lwaleero. Lwaki si bye tuwulirako? Lwaki si bye mwogerako? Lwaki si bye mutusomesaako mu masinzizo? Kye mutugamba mugamba tubeere bakkakkamu, tubeere baddembe, naye osobola okubeera ow'eddembe nga tolina ddembe lyo. Kubanga musirise kyetuva tubaayo tubyeyogerereko. Tubasaba abakitaffe ne bannyaffe mu Katonda muveeyo musitule amaloboozi gammwe, mulekerawo okutya Museveni kuba Museveni tasinga Katonda maanyi. Nja kwogera